tebyagaana bulwadde bwe bwannuma nengenda nga soogera. Obulwadde bwatandika ddi obw'omukono buno? Obw'omukono ate buzze nga buli obulwadde bwajja ddala. Obulwadde bwasooka ne bunnuma naye kati nembona naye nga amaaso saatuula mu ssimu amaziga gakkirira kitegeeza. Ng'okyabeeranye Kawaala gy'ali obeera? Olwo ndi ate Lukaya. Ne Lukaya. N'ebintu babindeetera buleetezi balandidde agamba emyezi giweddeko nddemu ebintu byammwe ne babireeta ne babiteeka ewaka e Lukaya. Kati mu nnyumba mwalimu ki? Mwalimu ebintu bingi ng'era bya busita. Mulimu bitanda, bifiriji, bibimba byoza ngoye. Walina ekyuma ekyoza engoye? Yalabbi n'eggwenda bodduke okuba n'enduulu ne nali mulala era simanyi oba nalina biseera ebyo abagagga n'abagagga banvaamu bakwesonyiwa. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu tebakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Tubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65 Darome Guluweng Obino Tracker. Mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira, Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze obumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, wamu ne Rashida Veils and Makeup. KBS TV
atusseko Friends of MC Meya omuweereza waayo aweereza omuntu wa wansi okuyita ku mpewo zaayo ne ku TikTok ng'ayita mu kitongole ky'ekirwanirira eddembe ery'abasajja ekya Equity for Men. Kati abaami n'abakyala mwenna abalabi ba KBS TV bw'owate wavuluma na luli jangu ovulumane ne MC Meya ku luno nga 12 Ogw'omusanvu wali e Nansana Ganda ku meeting point. Tukeereko tulonda obupapula w'okuwangula ebirabo omuli fridge, flat screen ne ssente nkalu. Jangu onyumirwa endongo y'ebinyanyanyanya ne Suna Ben oseka oluserengende lw'abayimbi omuli Acidic Vocals, Lily Puzzle Lunabe, Bettina Namukasa, Let's Cartel, Victor Rosa, The Agent, Kabako, Bazabaza, Aizon T, Tom D, Bobby Brown and Niro, Biswanka, Ashro Wempere, Banemedewo, ng'okuyingira mutwalo gumo, VIP mutwalo ebiri, emmeza emitwalo 5, emmeza VVIP akakane, kabino bina biwagidwa. Salon and Sun Shoe Center Kuhama, Balloon Power Center, Skype Swords and Travel, Julu Quality Properties, Dr. KG Buildings, Tim Bakery, Viva Organica, Sylvia Auto Parts, Natty Hands-On, School of Skills, Bulwanda Rio Estates, Friends of MC Meya, Twesangeyo. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Bajjeke ekosa. Nonzo boli kudagala. Dagala si. No buno bwaffe. Abo bamwe sinatuka kuyi. Ngai wakubiranga ebitoto wayambalanga. Munange nayamba nebe nalinda basi sigaso alwakundwaza. Bali yabwala kutatenga n'okwambala. Abaka sirimu asinga mbaana abatoyiga. Ebya ddala sirimu ali mbaana abato nkumuunye mungi. Mpozi waliwo abagagga abapangisa banyumise bakazi baabwe. Abagagga abakola ki? Ng'omugagga apangisa munyumise mukazi we. Ng'omunyumisa ati? N'olwo abagagga tebakyagala kwekooya muno okumenyeka. Nga yaddawo omudiiro gwe n'onyumisa mukazi we ne bagenda ne beebaka. N'olya mukazi w'omugagga? Omugagga n'akusasula? Igava ku firimu. Ne mu bbala mwennyini waliwo abagagga nga tebalina budde bugenda kuzina na mukazi guno batte ku girlfriend. Nga akusasula n'omukolasi n'omunyumisa mukazi we. Sinze nzekka twali bangi naye babalala balagawo. Ababikola? Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kaswele Chigamba is happening manya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe gwatanaba. Yakagula simu yakafuna data yakafuna wifi yakafuna network oli ku Shalom 256. Atagwe subscribinga nkusabye ekintu oteyoka notification bell ako waggulu nga buli upload yonna ebaayo mpola mpola. Ku Shalom to uploadinga interview ku sawa 7, that's East African time 1 p.m. obayo interview embwa kwatene embwa kakati atende ku sawa 10 interview ne ku sawa 2 eza hawongezi. Omwanzuzi nze Shalom Haddad Kawesi ku kamera kubaako JB lero sirinzeka antwanga embozi yaga atuwomera nnyo kumyawo koyiga atongere embozi lwe interview twakola twagikwata late yali ya sawa 12 simbozi bugenze nawe kenyinyi ndimo oli muwomu era baliddeko bagamba abakuliddeko bagamba mbega muwomu waliyo mukazi gwenso gambu yiga muwomu nampa obujulizi bakazi bangi siminja bakumira abamaanyi nno zona mwezi tuli tuti tetweta abantu nga Shalom komyawo yiga bannange yiga embozi yali of course it was a 45 minutes we yakomaawo tetwagimalayo bulungi nga nja munoonyako ate atongere embozi nga mpanvu ddala. Leo nino omukisa am privileged okubanga yiga Sharif akomyewo yali stuck kati ngali stuck abulako kufuuka stagnant. Yiga Sharif buuza ku batula n'atuuliriza. Yo naye nga kiri kitya abatulaba ffe mwenna wano ku Shalom 256 it's happening we tugamba number 1 trending but marayo ati zisaso mmenye alako manyiko koma nyewa koma musinya file nenda tukoloza tatuka sinya file last time batu batubuusa bakubuusa ate bangamba oyogere bibina bibiri maaso itenda kati wali musinya 1 noyongerako 2 olina okubeera n'emizi
ogamba otya wakomye wafuuse ensonga ku mutimbagano olaba wafunye n'obulango era ntwala omukisa guno bagamba tisiri wano basaba kumpagira wabula balabula ekijjo kyetegekera soboze siri mwangu bagakugamba kwate tewabona yali wakukwatamu olwasooka banasobola bajja kusobola nga nange nzize nno ndi mugumu ngera toba nabo paka kulasi kati otana netukaka sound use sound sound baina ate eddoboozi eryo lirina otambula abantu libadde libavudde mu matu eryayiga nga bagamba tubagala eddoboozi lyo eryo eddoboozi sebo teri mukazi aliwulira n'asigala nga bw'abadde oba yakuloga bwenzi bagamba genda oyinda oboneebone sikwenda obwenzi obwo nditeeka bwakikambuza lwaki kuba buli wengezaako buvaako ngaekintu kinyambageza egyo emyaka mulina okukolera obwenzi ne bano ne bakwegomba ojja kulwala okirowoozaako ekyokulwala onakulokera nga yiga olwadde nga lwadde sirimu ate balwala ebirala enzi ku infection ebyo tebinkwata naawe nze ndi muniga infection tezikwata infection zikwata mu abantu abali gentleman kati za infection kale ngambe kati ntunulyanga bwe infection nkwate temuganyira ku bigaba bya Yiga Sharifu bijja basuula eddalo infection za ddala ate majjukiza okwekebeza n'okwambala muve ku Yiga Sharifu wayambalanga nze nayambalanga neera bwe batulina era ogenderawo bina bintu byansi shalom wakomaji okwekebeza Yiga buli wenekebeza ndi mulamu buli weekebeza kubanga ebbanga limaze ndowooza myezi nga 2 nanti sirimu alina incubation period ya myezi 3 90 days nga yekwese mubiri yes so we cannot conclude kibabaga akomawo ng'ayiseewo omwezi ogwokubiri n'ogwokusatu then you can conclude ani mubiri gwange temuli mu busenge mwasobola kwekweka sirimu baba kujjajirawo sirimu abeera mu busenge ate kati wano mubiri gwange agenda kwekweka ndi bafuti bbiri naye Yiga wali mweru njijukira ali mweru alinga firuta ensi enzirugaza kati sikomye kudugala bitundu byange ukale byokka nebyekyama ennaku ekubya Yiga Sharifu n'ebitundu byekyama byaddugala biddugavu oba ali wa kizigo wafunamu kasente nenze mbuuza ndi mubi oba mbeera yembi gatoli muvuuka mubi avuka abi bangi mu nsi eno onzizamu amaanyi nebya serious toli mubi ongumya osinga yashipapi aiwe emimwa nemimwa giringa kilo 7 naye kiva kuki omusanga tagiina naye wano bwatuuka jafiruta ne baba wano bamba munya tagiina naye kasita mwatandika ne yashipapi abate nawe bonzi nabayigiza n'okukwata essimu yashipapi yali kyamayibe bagatta vidiyo za yashipapi yali tebazigatta ye akuba nani stop talekamuwadde bakayita batya golamuka editi wadde sinakendabamu ye yaddewo waali ku for you page eyawa Kenya zeka zimulaba so yashipapi kwali ku for you page nene bantu bangi benagwa nabo wakuba tumenye tutandike abantu bagwa nabo asooka yashipapi alishipapi kwali ye papi papi ye yashipapi nene mujumenye yashipapi abantu benagwa nabo yashipapi okubiri bamweyanga yatutega obwana nabo ne bugwa okusatu Miki seems too funny. Range Rover yamukomyawo yali yagwa. Okutaano radialectura. Ono alinga abasajja. Kati yafumbirwa mulabanyanya bwapepea naye. Neze nga for you ngate balete bawalana. Kati for you page yo kati yaka engage oli makanika. Kujja ko bakanika. Was calling about. Mulaba kaka simulula yingi akanika. Ngakudda kati linga sanze for you page yange. Kuba Al Jazeera sieni ba bientero okulaba bye bichebyo like Al Jazeera nyanyo kulamba empya modi ejiri ebweru then nebya music webweru madama ina oba TikTok abawano wa Al Jazeera sieni but kati kankubuze Yiga Sharifu ebanga lyokomyewo oba ebanga lyawadde obuze but TikTok akibola abayimuse nga bano bo bajja kati webali
Abaliwo ba TikTok. Naye ate munna mulekawo. Ani? Shira Price. Shira Price ajja mwaka ki? Shira Price we yajjira ndowooza nze nga nzikirira. Gwogwa. Okutta ekikirira. Yayambuka. Kalina kikani namuleka ayamukiriza bw'ati. Chicken. Kweli account. Sibe baliwo olowooza abakola content wadde. Ati nze yamutwazirira mu nnyimba simbala nga kitaleviya. Akola content. Addamu byewogedde. Oyo bade simumanyi. Nati kati nze omuntu azina obuzinyi simubala abo baivo bamiri bani aba. Kati okumanya twagwa abantu bangi. Tuli bulala yonna. Yagwa. Talachimboye yali alemeddeoko. Baina ekivu kula bonita bagala kujjuza yogera bitono. Ojja kuswala yiga. Tebampita. Ati wagwa. Sharifu wagwa. Tukyali star. Ndi star. Tuli bukatwala ndi mugezaako kuzimba baga ensi mu Sharifu second chance. Ensi empe second chance. Naye buzibu bisobola kudda mu luba sinamu ssente. Obwavu bunnumye nnyo. Waliwo n'omugaga gwe ndaba ati bawokya ku ssente kyo kamaze mu binnyo. Doni kulisi. Ate ng'osesenga Doni kulisi. Ate Doni kulisi mugagga. Doni sitegeeza ati. Nange kyokyetuuma. Kubanga nange era ndi Doni. Mu byamakanika. Naye ng'omugagga mbuyina ku mutima. Gomesente zenyina mbongo. Nga nazikuwadde ggwe. Tomayina kumanya. Billions and billions of money. Ziri muno. Ziri mutwe. Mugagga kigogamba we. Bana tumanyi Doni kulisi. Tumanyi omugagga Amini. Omugagga Amini agala mubira mulanga. Ate yokusendera ngeterezo obulamu nga ndi bubi. Nga mbonye n'ensense enkubye nze yali omusajja mbulako kimu kati kufuuka mukazi. Omulimo gwesikoze teguliyo. Okoze buli kimu. Mbulawo kuzanya kimaaso. Tebagala bampi. Olimba. Tebagala bampi mu kimaaso. Size tempisawo. Size oba kimaaso bagala abasajja nga muwanvu ng'alina omuggo gwa Musa. Omuggo nyizo bangu yina. Ntemtajja mumpi alina omuggo gwa Musa. Okitegedde nti owekiraaniro bamuzaala nnyina lwafa. Nerwanganya kadde okuzanya kimaaso era size tempisawo. Kati yigosoza nnyo ekimaaso. Otya. Bwe kiba nga kyekiriwo. Ng'otula mu kamera. No stripping. No banyenyezaamu kwaka mundabye. Kubanga omulimu gwesikoze tewali. Walayi nkoze emirimu mingi n'esi. So tudde kati mpola yiga. Bw'oba ojjukira ng'otandise okugwoserera. Biki ebyabaawo? Nati obulwadde bwe bwasinga okunse kati nze kankubuleko ebintu ebyatuukako. Ebyaddala. Natuuka nga sisobola kukwata simu kati nga bwe nkwata smartphone amaziga gayiika nnyo. Nnyo esaati yonna neetoba. Yiga. Nakatereera jjo. Bangi babimanyiko bajja kugamba. Nga sisobola gikwata bwe ndi ne bwe. Walwala. Kati nali nalwala nga swangi. Bino bye nali ngakola bwe. Nga video ngimala amaziga gatunnya nga teswangi postinga. Lwaki bali bakuloga nnyo. Bano abantu bebavuma oba abaali banoga abantu benavuma kati ate ngabwe nkola video bagamba the king of TikTok bampaana batandise n'okundopera mu wotabadde taata Chicken atuyisa bubi era wano ntwala omukisa Chicken mugamba nti goodbye. Chicken yatulabyeko mugayo kya goodbye I going. Chicken Yiga Sharifu agambye goodbye. Abaana bandopedde mbwesi wotabadde taata Chicken abadde atuzoganya namugambiddewo Chicken genda goodbye. Kyokkiriza ekyo. TikTok yange mu byaddala basikwesomerako sikuzibi. Palaso yagireeta mu Uganda. Ani yakugamba? Bwe yagamba. Kyogamba Palaso bakuba babo bamayanja ndika. Owajoga sase bwakuwa ebibyo. Okay, wakwatanga essimu bwoti. Amaziga gamba maaso. Nasomyako bagamba mbu wajolonga obusiraamu abaga wajolonga eddiini wavuma Katonda. Katonda yali avuddeyo naganda wakino n'okugoberera. Yiga Sharifu taka kwogera bwotyo antu bagamba wavuma Katonda. Ati kati kiri bwe kiti nakola video nga bwe ebinyo byange. Naye abasiraamu mwenna ate musalembezi ku mukolo gwaki gwayidi video yafuukira video. Nakuba n'ebwoko ne batwala wali Kampala mukadde ne bafukamiza okumala essaawa 3 awo. Abasiraamu
ne bamala ne bakuba embooko ezo ate tebasonyiwa kubanga baleka bosi basonyiwa. Tuddemu nkola. Video gyakola ali egamba etya? Nagamba ati musala embizzi ku mukolo ku Idi ku lunaku lwa Idi. Nengamba ati musala embizzi ku mukolo gwa kuddi ku lunaku lwa Idi. Eyo video. Naye abasiramu bali balina TV ng'onda. Nenga muzikiti nga bagiteekako ne bagiplayinga neddayo. Tebagizannya. Teri musiraamu atamanyi ku TikTok. Ne baba yazijju. Kati kumane watamanyi Uganda bamuvunulira mu Luzungu. Ne watamanyi Uganda bamutiziza mu Luzungu n'abitegeera. Banya bakwala camp ku muzikiti. Waliwo seka bamuyita sekazi. Zabadu. Ono wamatamu bantu atwala kwetondo. Yehova jangutu ndi wano jangutu nyinye twogeremu nga yichali wangu ku basiraamu ambulirira. Sheikh Zabadu. Wali nesangawo balale bakube. Bakutwala wa. Kuko omuzikiti olaba wano mu Kisenyi. Muzikiti gw'obotebeddemu gwe gwani gw'omunene. Guno bakula ku Supreme Council. Oba Supreme Council. Gwa Gaddafi. Ne bafukabizaawo. Okumala essaawa 3. Ate ne bamala ne bankuba kyekyanyuma. Bakuba embooko. 5. Ate ne batansonyiwa. Naye baleka bansonyiwa. Naye wenyenza Allah n'ogaa kati oli musiraamu. Nakatola tawuba nga musanvu. Okola tawuba weeni. Lwaki osiiba noga kansiibe nsabe Allah nkwatibwe kuba Allah musaasiza asonyiwa. Allah ye yasonyiwa mpozi bano abantu yagamba nze ntiwulira muli mutima. Allah akusonyiwa. Allah yasonyiwa. Ate zino eddiini endala wavuma ddiini ki? Kati obuzibu bwe bwali kyaliwo ekiri saavumanga ddiini. Nze nakwatanga vidiyo ya Bugingo negigattala Ntambala Emirundi. Kati nga Ntambala Emirundi agamba kati ngakwatako Bugingo kayogedde nga salayo kana akatuka Mirundi. Kano kyalinga mula ati mugaye Mirundi agambye alinga ki? Okitegedde ekyo? Nga pastor Bugingo kyayogera ng'osembyayo akamirundi gaalinga egundi. Mirundi agambye alinga kati pastor yafoninga. Ate omuntu kasita afoninga misisi. Pastor Bugingo yakuwoninga. Yakubira simu yakunoonya akutumira muntu. Pastor yakubira simu. Mirundi yeyateekako mu motoka ye. Mirundi yakuwamba. Mirundi yali dangerous. Yakusa mu motoka ye. Wow, yakusanga. Machindi wasutikidi olaba ku madirisa. Osikirira. Ndikubigere bankubidde. Tino waliwo ayagala omukolera challenge. Ani akubira? Kati jjukira ng'omuntu wajjalizenga nnyo ennamba nga simumanyi akubira nga bali ku New York. Timukuva eri waggulu jjukira nali sulwaluwafu. Wewatyawo. Boda we bayimiriza nenyigira mu motoka. Nesanga omusajja natuuyana nga naye bw'atuuyana. Nga muzayi Mirundi mwali? N'aba mukuuma. Nagamba gwani otandika ddi okunjogera. Naye kubanga naye nyinayo pesa emabega. Walina pesa ki? Nebigamba mu maaso. Diseera lyataasa. Kati muzeeyi yakutunuulira atya nga muli mu mmotoka gwe ne muzeeyi Mirundi? Anti kati bwe twatuuka n'agamba si gwono. Kayenze. Kozenze muzeeyi. Namba watandise ddi amaanyi wagajjewo agampula mu biro. Kati jjukira nze nkukwata amalowoozi g'abantu ne gateeka emabega mu banka ggono. Sibalaga nga bano abagatta ne bamuleetera ddala. N'agamba kati bino obikola otya? Tandika nga bw'omukola bino. Nezirayo buto gukapu kati nesala nengatta nekola. Okimanyi nali fuluma ate nanjokya ku ssente. N'akuwa muzeeyi Mirundi? Anjokyayo ekyabiri negenda. Naye nali manya alina kwekuba emiru. Bambi. Naye era yagamba okusonyerwa kuba nti gundi namukubidde ne mugamba omwana ono n'agamba awe omwana bonna nga atajja kuddamu. Okuwona. Ani bw'akubidde? Yagamba munamukubidde. Yali amukubidde abuuzi kubanga ndaba naye nnyo. Nagamba omwana oyo nja kukola ki? Ani? Bwe bankuba. Mugamba mazima. Gundi. Komanina. Eyombwa. Ebyaddala? Nenga mukoze mutya okimekinga nze kyannema omwezi enzikiriza. Okyalina chance. Eyaki? You're going to make it. Kati Pastor Bugingo bwe yakubira
Nagamba byokola si. Pastor Bugingo yakola yagamba ki? Yagamba byokola si birungi. Siddamu teeka family ye mu ebintu. Jjukira nalinga nga tabya mukazi we. Bisala bya Teddy. Nga byayogera. Bw'oba yogera ng'awo mu maaso awo ebiseera. Ne Teddy. Nagatta nagamba azze family ye mu bintu ebyo. Naye ne n'okiwuliriza. Yete yagamba ati nvaako bisi. N'osigala kuba Brown Stewart. Yani? Nesigala kuba Stuart Brown. Gomwabi kada musula mabira naka. Abantu babuza Stuart Brown yatubabuza Stuart Brown yaliwo oyo. Stuart Brown? Photographer kuba bifaananyi. Haka kyokuyimba passion yajijjawo ey'okuyimba akanyimbe. Ningera okuyimba mutalimu bya interview. Naye ndowooza ali awo n'agamba nga webera Makindi navimba ajaga 6 ochege. Nga siguye mu kunguma. Navuga oluyimba. Naze nepika n'ennyimba. N'olwokubiri. Naye nga kale talina mukisa naye n'okuyimba kale era kyali. Talina ki? Talina mukisa. Ogwazi. Omanyi n'omukisa kikulu. Mu bulamu. Mu bulamu omukisa kikulu bane kiki kyako. Naye wamba neesibira mabira ku muti era video netakola. Naye bika video netakola. Kati mabira mwagendanga naye nga mugenda okukola start ezo. Yali alinamu emmotoka. Nimugamba gwe mubi nnyo TikTok gwebuula. Yali musajja mweru. Ekifaananyi kye bataddewo ate oga yakomenti agati ekifaananyi kya Stuart Brown. Alina ne dreads mweru. Yali muddugavu nga ggwe. Olimba. Abasajja beerusa. Lumu bajja kugenda mu nsonga. Gweka abasajja beeruse. Abasajja beerusa ddala. Gambye abasajja beerusa lumu bagenda kugenda mu nsonga. Mukama yali manya. Bagenda okulengera ng'omusajja omweru aguze paadi. Naye gyeri abasajja. Abo bajja kugula pampu. Gy'aba ayambala. Mpola. Nakabye okyaliddeko bamweyana. Ne bamweyana oyo gwadde. Ye mukunja. Ono yalwala chickenpox, monkeypox. Naye nga yamulwala. Nnyo. Namulako mu kuzigama maaso na Ben. He was looking. Nnyo twebaza Katonda yawona. Twasooka bizunzaawo mu buddogo mbu maama aliima. Maama aliima yamuloga. Naye nga ali monkeypox. Nange nali manyi maama aliima yamuloga. Gwe baani abaali bakuloga wali obeerya mu ennyumba gyali obeeramu oli akawunga. Wali obeeranye bazadde b'e Masaka waddirayo e Masaka. Nyina we nali mbeeraawo naye nga kale bazadde bange babeera okwo naye nga si weebeereewo nnyini waka. Nga bazadde babeera okwo mpola. Mwaka kiri wagaa kati kanve mu Kampala bigaanye. Tebyagaana bulwadde bwe bwannuma ne ngenda nga soogera. Obulwadde bwatandika ddi obw'omukono buno? Obw'omukono ate buzze nga buli obulwadde bwajja ddala. Obulwadde bwasooka ne bunnuma. Naye kati nembona naye nga amaaso saatuula mu ssimu amaziga kitegeere. Ng'okyabeeranye Kawaala gyali obeera? Olwo ndi ate Lukaya. Ne Lukaya. N'ebintu babindeetera buleetezi nga landlord agamba emyezi giweddeko nddemu ebintu byammwe ne babireeta ne babiteeka ewaka e Lukaya. Kati mu nnyumba mwalimu ki? Mwalimu ebintu bingi ng'era bya busita. Mulimu bitanda bifiriji bibima byoza ngoye. Walina ekyuma ekyoza engoye? Yalabbi neggwe ndaba odduke okuba n'enduulu nge nali mulala era simanyi oba nalina biseera ebyo abagagga n'abagagga banvaamu bakwesonyiwa nga tebalinaesonyiwa nze abagagga bange kambalange mbajjukiza Katogo Collections abagala okwambala engoye ennungi abakola content abalina suitcases bed cover n'ebyomunyumba ne carpets abagala okugenda ku buko suitcases bwe ziri nago traveling ebweru suitcases bwe ziri basangibwa ku Ham oba ku Chain of Liberty edduuka CL 37/38 atabe eggulu ku Jomo Kenyatta Road agala osuubula kwa kusimu eno 0753002365 0753002365 nkyali neyiga Sharif yali star ne kati Shalom myaka 5 werabawo okuva kati ngenda basiri ku YouTube
I'm going to customer masters because I'm finishing next year my masters. I'm going to do something else. Maybe a concert. Kwanja my masters atekwa ate PhD. Kajana ndatuchazanga. Jebi wali. No so kuchazanga so ba mu week ngakola interview. My goal is to kola interview nga video bwa a week. Kwa nyela na byenkola. Bino so abiba munyutuka kweza myaka n'abannangire. Omusajja omukulu ali kubana ajo kati twogera kuba fresh kid. Molimba terwanyumye. Omusajja omukulu ali kana akato saa kutuka okunnangira. Yamyanja banyanga just bampe emyaka 5. Kasamara kujimbe emyaka 5 bana Uganda. Wajja pasi abalekani. Je babasaba je. Jokka bampeji. Atakireni babagaba. Bampe emyaka jange 5. Balinga bakazi. Ika Sharifu kati olwadde otuse mu kyalo olwadde banke ngato kyalaba mukuvayo just olwadde bali bunyumba ngabo olyango oli mulwadde nengenda ne batwaleyo mbasiramu ne bansomera nga nyakutwala okusomera eddwa baba ne bansomera olaba wafunanga ssente ng'oziwa abakazi olwadde maama we yakujjanjaba kugambye baba limaze mulavu sina kyekifunemu okujjako kubonaabona obonyi ebbanga lyomaze mulaavu tolina kalungi kofunyemu okuleka okubonaabona naye obuzibu bwavanga kunze kubanga nze sigwa mulaavu bakolanga otyo oli ne bwaba njagala atya mukyawa oba oliko ekizibu nga kyekikusumbula ikolema ebbanga oli mulaavu laavu eyo olaba ati laavu naye yamala ebyange nze nayagala kakawala bakayita Aisha ninga kankubira nga kaliyo katamidde n'okugenda okanona ekiro mu bbaala kale nenda baga sibisobola wagulawo ku mmotoka musezi wafuna wevuga n'okwevuga yiga naye nongera bomaiti nno buli kimu kijjira mu stage saagivuga kumala myezi 2 nga bagisse bannanyini yali yakibanja mpola bali bakubandi katanga sente zikenye nga kyafuna bulango banga tukyawemula ati nga ndi mulwadde nga sakola video abachumi bali bakyaliwo bachumi bali bakyali wa ewo ati chumi bwe bamutwala mu komera kati ebiseera mwe bali yagenda okuddaze nga ate yasirimu andi Masaka nga teri akuyambako awo kati mami bamukubira simu okuva erukayo okujja ewaka nze nagenda walinnya taxi wasiibula banno ng'ogenda mu kyalo ddala mu kyalo ate bonna bali Kampala taata ali wali edduuka lye liri ddengera spare n'omuganda wange eriri awo taata watunda spare kyoza mulina ssente naye zaabwe ndowooza tebazeepaako bagumu lwaki omusomo ga taata mpaayo kasi nange ensuubula spare yanfune tasobola gamba zani yapa taata w'omuganda abasajja azadde abaganda bwe batyo kati ng'oddayo ewa mami nzirayo wamami mami yeyafaako natambuza buli wamu naye abasiraamu ngeze mbalokole zongeze ne mu ddiini ezitali ez'abaleevi abaleevi baliwa waliyo eddiini y'abaleevi sajja aliyo ye musumba ate yendiga mukyaki abeeramu yeyebulira evvanjiri ate yaliwulira ayiruddawo oyo omuleevi olaba eno bayitayo mukoko kiri Masaka ngodda kulwe Masaka vudde Lukaya naye yamukiriza waliwo church abeeramu ogu tayagala ndiga wadde nnema kati mami we yakutwalayo bakusabira otereere ng'eddogo likutta kati akusabirako omala kwatula bulokozi bw'abaleevi ati oyo yatula naye nze ne bennayatula nga saabitegeera bw'ayagala kuwona yajala kuwona kati wafuna oba mulwadde kyalomu kye bagamba kyokola ogamba obodo yalamponya omuleevi ne bimulema naye namutya ye musumba ate yendiga kyalina abagoberezi mu kkanisa awo abantu abalala talina gw'ayagalamu era naawe gwazosabira yangu ogende yikyaki yeyo ate nga yateekawo wasomera bayibuli kati nebuuza bayibuli esomera baani bakutulako ne mbasseeka nembaseeka olwo be bayita bali awo nakasi wano ng'abanyabo nfudde eno ku kiddeema ewaayiswa kirabo kyambuka bwekiti toli eyo district nkugereza ku kisalamu bwekiti n'oyamba
kati gana kala akali wano bakaita abo wabere nnyo kasasiro ekitezi si kitezi wano nawo waliwo emyala mingi waliwo akatale kati si bwayi kale waliwo muzikye bantu abaseeka bakwakukira n'onywako waliwo enkyukakyuka nezeera noddamu okulamba nebyomukono gwakankananga mukono gwakankananga n'amaziga gato kati bo bagamba kibaseeka nga bakujja tebagamba mbu oba sooka okole tawuba sooka okole bwoti tawuba sooka gikola nga tebannakukwatako kati bwemala okukola tawuba ne bakutandika tebagamba nti nobo kino ekibadde kikuluma bagamba waddayagala kuwona tinadeyala kuwona kati malayo awo wonna mami yakuteekamu ssente kati oteredde wasigala era lukaya mu kutereera alinekomawo wakomyewo ddi e Kampala nkomawo bwenzirayo osegedde akyadde bifiitingamu obulungi ne kati ngenda nterera kati nteredde kati fuyo nekwata sijita Kampala akyakulemya okunywereramu akyalemya okunywereramu wasebye otugamba mu Kampala alina bannyini baayo Kampala ye alina bannyini si buli omuntu alina obeera mu Kampala si buli omuntu alina obeera mu Kampala abamu balina obeera mu kyalo bategekera ab'e Kampala kati omanyi wanawiga Katonda agamba yiga olina beera mu kyalo ekyo kisazaamu mulinnya lye eri Katonda lyennyini tolina beera walima ku nkumbi ng'oli mu kyalo nga ndewa jjajja nali nnuma edda okyali muto ze vidiyo zewakolanga nga walinga mu ffene wali mu kyalo eyo ate kati awo waka kati bwe nakolera amavidiyo ezo nga ndilukaya waffe wennyini naye kati waliwo ekibira kya kalituusi wansi ngaeyo gye ngenda nga gyenvumira abantu naye n'abantu be navuma nga bo banabo banyiiga naye tebapaana ne kati bagamba muno kati nabagambye nalese akatabo k'ebivumo akapya mbadde nkasaba okululawo okulaivu data gwako kapya mulimu ebivumo bipya kavudde Germany walese akatabo keki k'ebivumo akapya k'ebivumo ebipya bino byonna bitogera kuddamu biwulira ebivumo ebikadde ebimeero by'embizzi kumanyoko simayo bikino bino ebivumo biri slowly bwogeranga kimimi aganye okugula ekigambo ekyo kakwamu asa akyogeranga ggwe kyani ekigambo ekyo ati kimi yanjozaamu nnyo kyekyo naye abantu genda kukola kyebansaba ate oddamu kuvuma siddamu kuvuma osobola obbeera sita nga tovumye sifuuka sitaafu ne sitagana ndijja giyitako buyisi togenda fuuka sitaafu iga Sharifu tovuma mujaso jangu okola ekijjo kyokola kati kakule ne mukugwa kyali bwekityo omuntu yajja n'atuuza nabo osobola okukyusa content nga tovuma kati abako okugwako kumba ogenda bwe nakyusa zina nnyimba sibitegeera bakufuna ezi challenge bala abantu bategeera wano nga nze netunuzaamu ne bagamba kati ani agudde ku ntandaalo ti kikeni kuba ani agudde ku ntandaalo ti miki kuba ani agudde ku ntandaalo ti bamoyana kuba nga kati kumayaze nali mubi nga nyiza okuba abantu mwenda bonna ne mbagata mu vidiyo emu ne mbata buli omwagiramu nagamba olaba nize kati bamoyana asobola giraba nagamba naye kaninde miki bwakaddiza nange nkaddiza nga buli omu atya ne bazingira emikira mu magulu bwe bati ne gwe obali mumanyi tondaba okusenya enviiri nali mbataggwe waliwo amaanyi ng'ovuma ng'ensi neetya si zokka nange natuuka ne neetya ne mbuuza naye nzaani bakuusa okuntya nange neetya ne ngamba naye nzaani naye sebo nagenda nenzikirira ngaasaaga naye okimanyi bw'oba ogwa tomanyi sigala ovumba ku street naye nga batubagamba oyo yagwa naye gugamba kwendi yagwa kwendi kati abantu onyina kuno boogera ki okugera kikyokolera nze namba trending tiktoker kati wakomyewo ekintu kyewakoze kwata bwe nagenda mukyalo nja kuleetera enkoko empange nene bweti njiwuutemu omukyuzi ekintu kyewakoze tekikola mu details
Gwoke yavuddeyo n'agamba ati nga Chikeni bwe yavumbudde bwe yavumbula Rwanda nage kavumbule Gashali mukomyewo ku maapu komyewo naye kuno saagala ovume sigenda kuvuma njatuka bundi ssente zaffe kati akalukajja noonya ssente ogenda funa okyamukalulu Frank abaho kyeko mufere yagamba okutwala mu DCC DC kabaka abasanga Sky Sojo man tena akyali akati babanje abali mu DCCU era balwa nga basaba buyambi bayita kuno omukutu gavumenti eryoke bawayeeza omwezi Frank abaho okimanyi Frank alimu ekyalo ekirimu amaalo okimanyi nga biri Frank abaho alimu ki ekyalo nga kirimu amaalo ojja kitegeera ekyalo nga kirimu amaalo lwaki ogedde bwotyo kati Frank abaho oyo mulaba kale ali excitemental ali excited he's excited he has that rural urban excitement akamaro g'ekyalo ngaleka kulimba bantu wamagana tanabalimba mbajjukizana na Harbour Mouthwash gwalumu amannyo galimu ebituli bw'osenya ovaamu olusaayisayi obanga ogayiza ludda lumu obanga owunya akamu obanga aguba amannyo because of smoking wina cavity mannyo genda mu dduuka oba gwali ebweru outlet ezeetuntu abannayuganda ebitukagera mu mpenda na Harbour Mouthwash yakatwa National Drug Authority nkyalina yega Sharif nzenzeka akubyonya ebivume ebipya byavudde Germany nze nakkiriza nti sente ziganye muddaddala nezifuna ku lo kaziri ku mutima nakalabye kakyokanika kati wazze mukanikira ddala ndi makanika nsiba yingini awo emmengo naye mumanyi obwabakanika buli mu ssente duula makanika okola emitwalo abiri nomala omwezi mulamba nga toze mukoladde ekikulu nga nze bampadde ebbiri emotoka nga yakamu abiri eryawo erimu etulidde bweti bamanja kamu abiri ku mmotoka ate ziri emmotoka ate zino ffe tukanika mmotoka nnene zirwawo okujja ate kati tulira saba nnyo nkuba etonnye zikuba ebyuma zikuba sepulindi zikuba ezidoolo zimeneke ziddiifu okitegeera ningini tapeti zabike byonna kati era mbeerawo nesaba ningamba naye Mukama lwaki tonnyambe kuba netonnya emmotoka ne zifa anafuna ekyokukola kati ate n'emmotoka naye asaba ereme kufa kati gwesalayo talyanukula kuba Katonda aleka yakuvaamu yakwesonyiwa yiga yandeka nagamba muleke akole ebibi kasooke nve kuyiga kati Katonda yandeka akole ebyenjagala kyakola definitely bayimbi ki bojjukira bewaleeta nga bakwerabira nga tebambeererawo nali mbeetaagira abayimbi bayiza Salombe ekyo ekikunjagaza ne balowooza ati ddogo kuma obuntu obutono bw'oyogera kati kiriwo abayimbi bangi bembereddewo nga si ba tiktoka kididi kati aliyeni yennafiirawo nnyo mwana muwaliga naye abayimbi tubaleke balina eggaali tebajja kukuba bajja kunkuba tubaleke bwobanga oyogera amazima nga kyogera kyekituufu nze nkyaza abantu wano gwe omakinga sure oyogera kituufu nga sikyabulimba kasitogere tufu tebakukuba noya vidiyo zebabega kati nali alien mmotoka kagambayo ekirala kimu yakubira kati kankubulire story ya alien nali kololo mwekituko nemusanga nankwata bwati ku mukono kati oluyimba lwe tutandise otambula noyimba ki olwenkola emboozi yetambuza enkola nakwata nagamba gwe kiri kati namutyanga jjukira nze nali mudongo nange ninga Franka ndimu amala agalimu ekyalo kati nemutya negamba onasimu yaye nagamba nze nakugenda nolimba weruti ne batwala nako nagamba gwe yaze naye tumutwaleko ki kyabeera kati netuvaayo nga ali nejja wange jakolesa ali enyajjako ewuwo nga jja nanona kati nesitole endala yakubira yajje wange nanona ng'alina eri emmotoka ye yasooka kati nali ntudde wano nga yatudde wano waliwo maneja w'omulala baali bamuyita Eric mmotoka nevaako steering kino ekyokungu nagamba kwata steering yaki kwata steering y'omuyimbi nze agiri wano okyegedde kino ekibikka nekivaako nesigala nga kawanga nagamba kwata steering y'omuyimbi negikwatira netugenda
Wamukolera ngazi challenges. Namukola ngazi abazi challenge. Kati ali eringa omugamba ko ne sikuvuma kufiirako. Wayemulanga nga ne kati era muvuma n'ekutta. Ng'ogedde kwali enyo ekibi. Naye kitta nakuba bulungi. Naye nalinga ndi mulwadde nga nkubira. Nagamba jangu Kampala biki? Shege. Yakuwa ku ssente. Jangu omugagga wala n'okuguma ndowooza akupa principal. Byakukyaya abantu ebyo. Ebyo byakukyaya abantu ebyo. Nkugambe ali. Ne principal amulumbako. Sina bwe sirumbye. Kati principal ye kyali bwekiti kati kagamba amazima. Nze principal yaba bwaba aliko amasannyalaze mulumba. Nze basirumba be bana balina mundu. Abo bafranka abako bakolera. Njalo mbogera. Boto balumba. Ne bana abalano ng'alina amasannyalaze agatambula. Mulumba. Neze nga si mulumba era mmaliriza njogera byakuseka. Eriwe bafembera. Nizo tandika ngamba ati kwe kati gwe Kyagulanyi wafuddeyo otya wesimbawo otya biki. Ngamba naye wesimbawo nange sinzaale. Osege sinza ne mmaliriza nga byakuseka. Naye nga tera balimu banyiga bagamba wafuna. Video kicho zizukira zo zakuba zaali hit kabuna mawanga. Najikola video nefuuka video. Eno yegamba ati alo olinayo ennyumba gy'omanyi gye bapangisa gye batunda ng'erimu amazzi n'amasannyalaze. Awo namukubira ne mugamba olinayo ennyumba gy'omanyi gye batunda nti ng'erimu amasannyalaze nti n'amazzi omugamba beera nayo sinamazzi. Video yakuba miliyoni sizimanyi. Kati okumanya yakubanga yetolola nekumala nekomawo. Jjukira video ku TikTok egy'omulundi ogwo ku For You neeri yakubanga nedda. Oba abantu baali tebannaba kujja nnyo nga video ntono. Kati wabeera ngawo mu nnyumba ng'olaba okyonyi nga wawuliranga otya ng'olaba gwaliko otambula. Nga bankubira nnyo ng'abantu babeera banneetolodde abakazi banneetolodde. Teri mukazi yakwetoloola. Ya Rasulallah. Kati olaba kano kena kubiri. Mpamu omwezi ogwogera kusanga abakazi bonna banneetolodde nga ssente zinneetolodde. Bino bigamba sikulimba. Ddala nabikola nabirabako ate nga mbirabakunze naze mbikoze. Kati abakazi leero kyabaagala. Be banneesibako batandise dde okunkubira simanyi bajje wani hello yiga njaga. Kati nimuwulira abakazi bano bankozesa bwana. Bajja bwe bati. Mbu njagala kunjigiriza TikTok. Mwoba muyigiriza TikTok nga nsembera. Ngakwebakako bwati. Respondinga nawe. Oyo ngagenda. Oba yaye basindika omulanoza bagamba tukakozese kagwe kagende Masaka. Gwe bankozeseza abakazi bagalimba. Kati nga abantu obagize otya TikTok ombotaako hashtag okola ki? Ati kati nze nakola ngamba ati kani teri akola video nange netatambula account ne baba yasira n'okumala emyaka 10. Kasala amuyiga Sharifu. Number 1 trending TikToker. All over number 1 only. Gomayi kubera number 1 only. Gono batakkiriza ngo ndi number 1 wona nga ali agamba siri number 1. Naye bonna bakkiriza nti number 1 wange ate nga number 1. Bani abali bakkiriza mbwali number 1. Bonna bakkiriza. Ne TikTok letandika okufulumya app nga zange filter yengeriko. Ne Salom wali n'abana. Wale filter nga yiga Sharifu. Ngamalo maziga kati Salom nakola nga video ne bako buno buyuzi sawo ngeriko mtwalo musanvu 12 ezije obusimu mu Salom oni ya nitiye mukazi agenda okujja batozi. Bonna babutekanga ne ku radio ku CBS kusimba ne kati bikyaliyo. Nego manyi. Nendange netunulya ne ngamba neyezi nakola ebyo byonna. Nafuna nnyo erinnya saafuna ssente. Twafuna mu ssente mu linnya lye. Saafuna mu ssente. Nenda abakazi baatoola ssente zaabwe. Wawanga nnyo ssente abakazi. Naye abakazi basaana kubeera ku planet ndala nga tugendayo lwasande. Tubalabako ne tudda mu mirimu gyaffe. Tebazaga tubeeramu. Osegede? Nga bali ku planet eyo nga tugendayo lwasande ne tumala ne tudda. Naye waliwo abasajja abatasobola kudda kati nga bwe. Amma omusajja ali eyo ng'ayagala kuwangala mu kisaawe kyambula bulungi mu nsonga z'omu kisenge
genda ku Biva Organic and Natural Health Product sangwa opposite Masengere kuba ku 0753 0026 67 inamba tembula 0753 bannange yiga olikempa wezibuze enamba Biva ibadde 0752602427 mbalenga semweli abatajja agala okugenda ku Biva 0752602427 towangala mutsa tambula bulungi olina sinuses allergy n'ebigalanga olina vitiligo okwekebwa abalongo genda obuse Dr. Kisenjobe akujjanjabise butonde n'enkola family planning eyajjala gumba nga ya nacho weri ku 0752602427 nchali na Yiga Sharif Uganda yali omusajja wamanyi ku TikTok nga alista kati alista gananzo atenga agenda kufuka staff sawa najja kusaganya ogafuka staff no basto takanyo gabuyitako ofuke staff watugamba wawe mulanga bakusasulanga chufu bakwanga sente ngo we mudde ekitufu bakwanga sente nzovuma omuntu obyaddala mala kumpa sente waliwo bakusasulanga ovume bantu bangi basasulanga ovume nga baba kati waliwo baba wenga babakyaye oyo ngedadale mukwata nadda muvumira wiki yaji nga akombi wako omukazi nga bbawo amukyaye ng'omukazi akubira essimu ovume bbawe yamukyaye muvuma ku makya mutuutu n'olweggulo mukeeranga mmere paka lwakombawo bwakomawo omukazi agali omusajja yakombyewo balansi wange kati ng'omuvuma bivumo ki ebivumo bingi nalinga mpemula nnyo ntya n'obyogera kati nnafuuka munnaddiini kati nga wakoleranga sente nga mmeka okuvuma abantu ng'asooka nampa dipositi wa 15 15 nagipa bbawe yakombyewo so wakoleranga emitwalo 3 15 deposit njagala ovumire gundi abayimbi bakuwako ovume bayimbi bannaabwe bayimbi bangi abampa naye sigenda boogera toboogera abayimbi bangi ne kati bayimbi bagamba nvumira gundi oshegera oba gundi atadde oluyimba kola vidiyo kola obuvuyo oluyimba lwe terutambula nengera mu buvuyo awo obere for you page ebadde version oluyimba lw'omuyimbi lukone era ennyimba nyingi zenakonya bintu bingi ebidiyo ekoze ne Katonda yanyiiga watte ennyimba z'abayimbi bw'oba akolanga diversion twafunawo politician nakubira simu njagala waliwo ekiri mu ggwanga twagala obeeko obuvumo kya obuzebuze intaneti okulonda awo bannabyabufuzi okola diversions kati bwe natira mbuno eno Uganda sinyangu nange bagamba mukolera gavumenti mbundi wa state neraba wa state osobola okumpa omulimu ng'okola mu state nanka state yekwesa n'abalalu tosobola banzo katufuna omuntu ng'alinga omulalu abembega naye nga Musinga yali Frank Abaho kuba abantu bamuteekamu nga tulimu ati tatuta Frank Abaho nga buli wadda Frank akulina teyakeranga kukola yazunganganya mmwe ati Frank akola emirundi ng'ebiri mu mwaka Frank Abaho era kati alina nzibu era Frank Abaho kubira essimu oba sekyo ntandala ekwata agala muvuma kati muvuma n'atakuwa okay bw'avumanga omuntu n'atakuwa ng'okola ki nga natamba balance ati nga nkyuka waliwo tebenavumanga kati ne bagamba ku Shalom kati tugeze no yangambye nani Jebbi nagamba kati Jebbi nagamba oyakwadde 15 deposit tulaka 2 nga nkyuka nga mbeera ya budde ate n'ovuma munze yakukyukira bubi nnyo gunekula ebintu bingi nze nkugamba olowooza Shira Price ne chicken nekuboli wakutete teribaviireko okugwa chicken mwawule we mutundwe chicken akola mu kyali mwawule we mutundwe Reverend alina white collar wano ayawula noli yennyini yagera omukozesa bakimaye chicken ki mwawule kali bwe yamwawudde embeera gyalimu yemulekawa naye yamwawudde sente zokuba n'amagulu ne chicken bamuwa amagulu chicken mwana muto ku Shira Price chicken omumanyi bwebanga lyomaze pozi chicken lyamaze musoro bali chicken agamba alina emyaka 25 akulimba alinda emyaka nga 2 emirala chicken mukulu naawe lwa musana omusana gwamwija nnyo obuto nagwonziba naye chicken mukulu chicken yaliwo ne ku mulembe gwa bano
kila bamwitani ono yacha abajulizi mwanga ekikenje wamulabaawo nga kikenya ali mwabo yaliwo kubayo kyabajulizi yaletanga enku gwatali wategeera otya mbiraba mbutabo nga bayinga ku chicken Amini bamwadde shira press adda amini milioni 10 omusangula amaziga amini obana ngefuka mirambe hicho ngama zemo binyo bosi wange katavusera bosi wange abakozi benga tibakula lwasande lero lwasande lwasande muzeyi wange amini taata nange nyambozi ne opekusente nedabulule ndikubinyo ennaku ekubye nsenyize omulimu gwesikoze teguliyo mbulako kimu kuzanya kimaasulo taata soyamba nange opekusente nedabulule nze mubi nnyo kubaawa toli mubi nnyo soba kyenganisa okuba oba tomusabanga kati musabye naye anagiraba abagagga nga babera alaba Shalom 256 nawe nne nawe mungambire omugagga Amini ono yiga Sharif yali tiktoka w'amaanyi naye n'agwa yagwa asaba buyambi kavidiyo kajja kutuukako enamba yiga Sharifu njirina bw'oba osazeewo mumuyamba tujja mukutuusaako obulamu bukaluba kamawo tule tukole omugagga Amini awulidde bane nkyakubuuza tafuna omunabyabufuza agamba njagala onfumire ku gundi oponeti oba okyankala nnyo tekewo diversion mu ggwanga takusibangako ebbanga lyewavumira nto eryakusiba waliwo nkwesa ddagala ki kati bansiba bwe bati Frank abawubire ebyokwesimbawo tugenda ku kampuni y'omusajja nga wamagye tetumanyi batwala abantu bweru kati Frank abawo yekalakaasa Kadama ali eri akaaba kati Frank abawo ayagala obululu bwalwabirira bakadama owulira kati Kadama ali eri abawolo akaaba Frank agaba tugende mubamugjamu ebibumba sibe bamugjamu akatabu nimugamba mubamugjamu ebyejo nimuga omuntu kubajjemu ebyenda ate amatanga ali kusibwa ayogera mutojja bitegeera negamba tituufu sijja bitegeera netugende tutuuse twekalakaasi za mwali bannaani nze ne Frank abamu mwali babiri mwekka kati nga gwali koji nga gwakutte essimu lwatuuka wali nateekayo live negerako 2022 mu bitaala maama nnyo nalaba embooko olaba oyo Frank abaho bamukuba emiggo abatogona ne galulungula bwe gali mumutwe olaba mbu omutwe gumu ekyeni bakuba ne Frank abaho alina akawanga kagumu bakuba abaho emiggo naye ngayogera ekintu kimu maika nebatwala kati nebatwala twali no munyonyo nebatwala komera liri awo sirimanyi naddimanyi waliwo gyembuuse kankubulire kati Frank abawo baba mukuba nze nziruka nagwa muyaye yankuba ennungi nagamba gweyiga odduka olaga omuyaye yenyini yeyampaayo nali nziruka nzikirira nenga omuyaye kati bagamba wuyo ng'omusirikale ayinzirako emabega agoba teyalina mmundu omusirikale yalina emmundu abakukuba ssasi naye ng'agikutte bw'ati bagiyo ka music yako yali agikutte bw'ati teyankuba naye omuyayi yankuba ennumi nenzikiriza nti nzire mbasirikale eri abangi nga nzigalamidde ku ngumi gye bankubye ne banzizaayo ne batwala mu kkomera ne Frank abamu kati jjukira nali sita ntuuka mu kkomera nga mulimu omusibe ng'alina capati ne Minute Maid nagamba ono siiga nanga mu kifuba nampa Minute Maid we ne capati abawo ye tebamuwa teyasobola muwa gwe bagga omuwa guli omutwe ogumulinga empeke y'emwanyi omuntu omuwa nze namuwa nga bampadde kati jjukira nze nali baali bakabimpa full figure nali namukubidde dda najja nannonawo Frank nagamba nyange nyamba namugamba gwesulayo ojja kunona ekyamu omanyira nnyo Frank nasulayo Frank nali manyi alina abanene kumbe nga ate nze munene gwalina oli serious Frank about alina munene naye nze munene we kuba namugamba kubira abanene nagala teka kubira nga tewali nakubira full figure yajja nakwemirira najja nannona
Ate mukwano gwo pakati. Full figure. Naye ndwawo okwogera naye ennaku zino sikyalina namba ye ate essimu ngaali baagi. Ennaku zino sikyalina namba ye naye wabeera mmanyiwo. Era bwe baba banvuma ogenda olaba nkoledde ka vidiyo gwe komawo lwaki oddamu ebyekisiiro osegeera nga bw'omumanyi. Kale talina buzibu oyo omukyala. Kuggwe. Kunze. Ku balala simanyi. Gwe takulinaako obuzibu. Ffe baalinako obuzibu. Nammwe abanoonya. Tatunoonya naye. Affe twetwala twesobola. Ebyabanenezi bwaffe twetabo ebyabanenezi sibisobola. Kyekyakuuma nga sisibwa. Era ng'oliba nga bati vidiyo gijjeyo nga sitwala ddakiika. Ne waliwo ab'emitima emigumu tigijjeyo nti essimu yange. Kyovumyeze nti ku simu eyange ku akawunti yange okupostinze. Oli namugamba opostinze ezo. Nagaana ogiremezayo bye byogera mukomera aba basibye biki. Ate ze nali musajja munaku gye nnava. Nalala mu kwogereraga wali munaku naye ebikolwa ebyo tebyali byabanaku. That's the challenge. Kikiri kyegambye nti nalimu amala agalimu ekyalo excitement. Nali sinkwata bakwezo ssente ate era nga sente bekazi akwata kenne ezo gika munene nazikwatako mu biseera nga nkyavuma nga nkyali big. Ennyingi zakwatako olumu. Zali miliyoni. Nakwatako ne ku miliyoni 2 nezaala kubirirawo nesula nazo. Mpozi ez'ebicupuli. Wali oshootinga vidiyo? Nalikeera kunona moto. Anya kwa miliyoni 2 zaavaawo. Waliwo omugagga bamuyita Loko. Simanyi nti yadda ali mu Amerika. Yakwaza bwereere? Yava miliyoni 10 ku simu. Nali simanyi muno simu ogerako miliyoni eziwereko. Nga tukikkiriza mbwa zigyako. Yasindika ssente ku simu. Ate kati nze nakola ku live nevaako ne miliyoni 2 miliyoni 3. Ate waliwo abagagga nga gambye agera kuwa miliyoni 2 nasindika miliyoni 6 naye nze ng'ennyanza we nzibaddiza. Igalimba. Yaddala mbuuzaako. Igolimbisa ddagala. Mazima mbuuzaako. Igozzeeyo ssente. Ng'ate bwe nziddiza ali mu Amerika ne bwe nzibba talina kyakunkola naye nga mpadde ziri 2. Nga kawezijambanyi agagamba wamperedde 2. Wabeeranga ku live. Novaako ne miliyoni 3. Nekati obudde buno begera ku live sovaako ne kale n'emitwalo 5 kuba kati ndiki. Star. Ate nga ndi sitaga naye. Nga baani abazikuwa ng'osoma ennamba ey'essimu ne bazikuwa abantu. Ne bazimpa. Waliwo abagagga kati waliwo gosimpaya. Bosi wange yali akyaliwo FM2 nga beevuganya ng'asanga ku live ya Miki ne beevuganya n'abagagga. Oyo yasooka wa Miki miliyoni 5 bali ku live. Omusajja yagamba munne yamugamba bw'ati. Waliwo omugagga yali omulala. Kuba baali bamukyani ng'abeera nderuko bali mu Amerika. Ebyokuvuganya biri bye nagamba nga bavuganya. Kati ono yagamba Miki essimu yo webaga olina MTN soma namuteerako miliyoni 5. Oli namugamba 5 zokka. Olina oba namuteerako 6 ono namugamba kati ddamu okebere ku ssimu yo ya Airtel. Kati ziri zaali nga tezikyasobola Airtel egerako ssente mmeka? Miliyoni 2 limit. Ziri zaali zikoma mu 10. Kuba yagamba nga bwe ziba oli ataddeko n'endala ziba tezigendako kati soma Airtel. Miki yava ku live ne miliyoni 2. Nyaka kyokyasoola kikola. Nsobola kikola. Jasimbulamu kwetereeza. Mulamu kasente katono. Kati osaala onoonya Katonda. Katonda munoonya naye alabika. Talabika. Onya mulemezaamu. Ati kati ne bw'aba akukkiriza tomanya nti waali. Kati akukkiriza. Katonda. Nze byenda byeko. Ng'egyo otambulamu kati. Katonda akkiriza musharifu kamwongere chance endala. Yagikuwadde agagikozese oginyweze. Kyaliko. Era nagikozesa bulungi. Tewali kuddamu kuwemula abantu ngenda baako tetubabonya mulungi. Anaatambula. Kikibuuzo ekiri ku buli mutima gwamu. Kati bw'ona emula n'ebitatambula. Ng'oddamu ng'owemula. Mbambireka buli TikTok n'egyesonyiwa netema amanda. Osobola otema amanda? Nagatemako nengooca n'ogooca nekuba ku mataffaali nazimbako. Ngolooza emirimu gyeyita bweyisi sigikoze. Ng'oli poota oweereza musenyu ku site. Nga n'ebibalo ng'emenya nga gyakusa ku lusozi. Kati wa poota mwafunanga ssente mmeka olunaku? Batuwanga 1,000. Naye nga bwe muba mugenda liwa kukotoba baagumu 2.
olw'amaanyi ge mukozesa naye okuva ku makya paka saawa 12 ng'oli mu seminti muri musingi kati wakomyewo bakubidde ku ssimu abe wa erukaya tewakatukwere kati okomyewo mami wamukubidde ku ssimu kati mami nkomyewo for you page mama tesinaba mukubira ajja kunkubira ajja kundaba ani ze nebola video okufiirawo saa ajja kweyogerako kutuuka wantu ne babuuza ne ngamba muze igulu njala baliwo boogere nti igulu osegedde kyekikozesa ennyo nebola nepemula okufiirawo ekikuwamuza linnya oyagala kukola linnya tuke wantu nga bagamba naye oyo gundi si gundi nati bajja gamba olinnya olikoze bagambe onaawemula kyekiba kibi ekikulu soka ofune erinnya olyatitereza maaso ate nga wemudde ati wulira kiri bwe kiti waliwo abantu nga bo tebafa ku linnya olifunyira tebambubye bambulungi wadde ayogera nti oyiga naye awemula naye ng'ategedde nti yeyiga ono gamba onaawemula ono yiga shalifu gwe kyolwanako kyoyagala ekyo ekyerinnya kyo kyatuukirira n'ekifuna kubadde ndiina bitanomu erinnya yabo ayiga likyaliwo weriri mpozi okutta ekyenje ng'okirinnyeko opakireza naye bwogamba olina okuba ne bizi mbuyiga siraja shalifu omumanyi wali omulabyeko ku tiktok edda yali w'amaanyi oyo siraje musajja tuludde naye era kibadde inamubuuza abeerawo atya nga tamanyiiga nedda mazima gaddala obeerawo otya kati bw'ofa oyingira otya eggulu nga tutegedde yiga siraje akubuuzizza yiga ki ekyakukakkanya bulwadde agamba bulwadde nti baamuloga nga bw'atuma bwaki essimu ng'omukono ogukakana nga talaba bimunnyonnyola ebyakutuukako banoga kale sijja gamba nti banoga naye nze nafuna obulwadde nga sisobola kukwata ssimu ng'amaaso gavaamu amaziga jjukira nze essimu gikwata bweti n'endikoodinga sibeera kontenti oba ali layiti nnyingi nga tewali layiti nga tewali kiriwo nga ne bwegikwata ku mayaba oli omwana yali yankwatamu ebyaddala ate nga eddogo eririwo liri Promax yebyokawuliddeako eddogo lye baalogesa yiga sharifu liri Promax kati wazo naabya eddagala tebakyasobola kati nange ndi Promax ate nze ndi Pro ku bo kuno noyiga wonoddayo ensi ejja swala kuno oyinza obutadda kuno wonoogwa oyinza obutadda okuleka ng'ofudde sisobola fa kubanga Katonda akuwadde chance kati eno chance kenekugwako okuddamu okukola amawulire ng'ofudde ate ng'ofudde bubi accident olene kubebentuka obanga ogudde mubatemu bamusazeeko obulaga abatemu bambi ikato kyakola ediraini bubi era kati yiga weegendereze nnyo osigale ng'opiikinze kuba tugenda mukulonda bagenda kukubira essimu yiga nkubira kampeyini yiga mpisaamu era yita abalonzi abeesimbyo bajje yita abantu bajje abaagala abantu mwena abaagala obbakubira kampeyini ndi available saabagala obbavumira abaoponenti saabagala obbavumira abaoponenti naye kati naye wise abaagala obbavumira temujja okuvuma kyekwatuusaako nze nkimanyi nasiima naye kati ogamba kati mboneredde kati wabonerera nabonerera naye lwakuba omunyiga tabonerera kyenda era ndi mukali yesigazaayo mbali kusanga 27 guno omwezi twegamba ku 4 points awo ku halali branch ngenda baya abasiraamu leeta maama wo taata wo sengawo yakusomesa Quran adagamba nyagatwalako omuntu oyo ku date naye simanyiwa make a date with us on 27th July. We are going to be at 4 points. It's halali branch Teri Mwenge. We are going to be having Christian values, Muslim values, as we are having fun. Then on 23rd August, we are going to be at Toban Center, that is Hijab Nation.
Brilliant by Shamil Mayanja. You bring your sister, your mother, your father. They're saying light your candle, and they are looking at empowering Muslim women out there. So those want to sponsor, you can come in. The numbers are down there. Or call Shamil Mayanja. Interest is 50K, single person. Then a table of 8 people is 2M. Those want to sponsor, those want to put, like, to come and empower your wife, bring your sister, your guardian, your aunt, your sibling. Let's learn Islam as we share our beauty and what we stand for in Islam. Ngatumaliriza. Abagaga bange bakomewo mukumaliriza. Bayite. Bonna buli yali apadde ku sente ne yali azisuubiza mukomewo mukese. Ate amba izo baba afa. Interview yasemba tugamba olina abakyala b'abayimbi abali mu maka. Bebakako. Mbakozesa bubi nnyo. Naye bayimbi bamaanyi kati. Bajja kunkuba ebyo tubireke. Naye nga bakanganye bakyala b'abayimbi. Ne bakanganye bakyala baabwe. Nga gwa banonye bakubba. Gwa abaana bamanyi abaana benina mbikomera. Abange nze ne base kubaka abagagga baddala. Bangi abaana bange bali mbikomera. Abagagga babali kundabirira. Kati bake baleeta abaana okuwola bw'omulanga baleeta abaana abalimu. Mbalise ekinga nange neremereddwa ndeka babere n'ebintu byabwe. Kati bakuleetera abaana bosolo baganda omuguli musaayigo. Kati kubona budda mukazi era mukazi muzaalamu omwana abawuwe. Buno budda ezo mukazi muzaalamu omwana abawuwe. Okategedde. Ate mulise ekinga nange neremereddwa enkubi ezinazo. Bagamba enjovu temeerwa masanga gaayo. Yandi no waliwo ezigalemererwa ne zigwa ne zifanako. Enjovu neemererwa essanga ne mugala enjovu ebudde. Nalyo. Kati nga tumaliriza bwakati bw'olina obusembayo. Obubaka bwenyina eri ba TikTok kati abaliko basita bakati bw'obawa balebe ebbanga gwo. Kyensobola obbagamba. Mbawa obubaka. Message. Ndino bave ku TikTok yange badde ku Facebook gye bava. Okomyewo. Kyensobola obbagamba. Bw'otaakomewo mukwano. Siri wano basaba buwagizi munnange. Wabula obbalabula ekijjo kyetegekera. Ozabaye batudde nga tebatanjeru. Bajja kita. Nanyi niyo baba akomyewo. Kati bantu bagiri egalajiyo oba olinga Namiro tolanga business. Galaji eri wano Emmengo kuwa muze yagaba. Olaba Emmengo ku kuchambuka ku Usafi. Kati kuchambuka ku Usafi waliwo Toto. Toto eri awo wali ekikuba ekigenda ku galaji. Awo galaji bagiyita ya muze yagaba gitukola tukole emmotoka. Tukole emmotoka nnene tukola ntono. Tukola tuleera zokka. Tuleera ekyana n'omutwe. Buli kimu tusiba yingini ne spare tumuyina. Mumutunda. Wadifu wayingini mataala. Bantu basomere ku namba esimu abagamba ndi Fani Waiga Sharif mwagala njagala mu akalango anti basomere namba y'esimu. Namba eri 0752 64 78 26. Namba Iga Sharif. Ileta Iga Sharif. Ileta aka Uganda kajja Iga Shagamba kati Iga Sharif Mengo. Iga Sharif Mengo. Ngato bosudde nnyo. Kale Iga Sharif Lukaya. Tusigale Mengo. Iga Sharif Mengo. Lukaya Uganda abana bagikwata ddawala. So twaje Iga Sharif olwaleero embozi yali tetwajimala yali nyimpi. Mbozi kati mukomyawo interview edda tugamba ne Uncle Chumi nga batuwamu ku mbozi bulamu bwali butya mu biseera byabeera basita. Tetuga asukano ali mu Uganda good night yonna abali mu nsendala good morning good afternoon musule bunyi musibe bulungi mweraba.